Oyatuuka wa Pastor Yiga mama w'omwana wange w'abaana bange ababiri Pastor Yiga mbu namufunyisa olubuto naye nga yo mukyala era yafa bulwadde obwo era mukyala yafa bulwadde naye ate n'okufa yali amaze okutabuka omutwe obulamu bwange bulinga nti ndi ku ssaawa esembayo si nti oba byakwejalabya oba byaki bino byenjogerako bituufu obulamu mbwangaliddemu naye sebubadde bwangu okutuuka ku ssaawa ya leero ndaba nti nzigweddeyo bannange natunulira niŋŋamba nga ntunulira ekiddako ndaba sente zikirira eno omwana mulwadde eno era nga nze nzayina mukadde abalabirira talina maanyi kubuli yali yafuuka na maama wange sinazaala wange kuba maama ye yafadda kitange yafadda simanyi wensobola kutandikira nga ndi awo neneebuuza we nali awo niŋŋamba kati kitegeeza ŋŋenda kudda ku street naye ŋŋenda kudda nsulawa ntandikirewa mu boxi ŋŋende no oba abayaayo we bali nteekawo akantu nsimanyi neebasaawo embeera zaabwe sizisobola. Twegatteko nga tugenda mu maaso n'emboozi eno olunaku olwaleero. Nsanyuse okulaba young man. Nange nsanyuse okukulaba. Nsooka okubuuza bannayuganda nti mwebale eyo gye mutuusaako engalo. Amannya gange young man mannya ga stage name oba omuyimbi naye nga matuufu kityo Hussein. Nze leero wano ndi wano n'abaami bano okusinziira obulamu bwange ngezezaako ekisoboka okutuuka ku ssaawa ya leero naye niraba nga nemereddwa. Olemereddwa y'ensonga lwaki oli wano olunaku olwo? Ensonga lwaki ndi wano leero njala osooke otuyiseeko mu bulamu bwo okutwaliza wamu. Young man bamuzaalawa, young man atandika ddi okuyimba, young man afuna ddi erinnya erya young man, tulyoke tujje nga tutambula okutuuka ku nsonga eno gy'oliko olunaku olwaleero ey'okulemererwa. Kale young man nze nkulidde mu Kampala muno naye nga nabeeramuko obudde nga ekiseera ekyo nga nkyali muto nembeera ne maama wange naye nga ne maama wange teyeesobola. Kitange namulabako katono kale otwaliza wamu nga bataata osanga asobola okwagala omukyala nga tamanyi oba bamufunyisa na lubuto naye nga maama yasobola okuba nga amanyi ebyo byonna. Kale nze nkulidde ku street. Oli mwana wa street? Ndi mwana wa street. Taata tewamulaba? Wamulabako katono? Taata nalabako katono kuba maama yatutwalangayo nga tukyali bato luusi lunaku lumu bbiri ne tukomawo naye era ne taata naye teyali nnyo nti obanga mugagga ayinako ssente naye era nga naye maavu. Kati saabeera ku ludda lwa taata nabeera nnyo ku ludda lwa maama. Maama nga azaalibwa saidi ze 40 naye nga kitange nsambya katwe Kampala ng'eyo gyazaalibwa kuba ne jjajja azaala taata namulaba katono naye nga mukadde ne ssenga wange naye katono kuba engeri yatwalangayo akatono. Jjukira omuntu omuzze leero enkya ku makya ne musimula ne mugenda abanga azooba omulabako kati nga saasobola kumanya biwanvu nnyo bingi nnyo ebikwataganye ku ludda lwa taata nenkulirako bukojja era maama naye era teyatutwalanga nnyo era ku ludda lwa eri munda mpozi yali aguze akabanja katono nnyo we kati awo naga mwana wange nja kutwala saidi z'ekyenjojo ejo okubeera nagulayo akantu katono obulamu ojjo buwangaliza kati nembeera eyo ne tubeera eyo kati mba nkyali awo. Maama yakutwala eyo? Kati mba nkyali awo kaseera katono maama naye ate we yavaawo engeri gye yabeeranga ku street nadda 40 mu tawuni kati yadda 40. Sokolinde bw'oyogera street omuntu tategera kikyo oba otegeeza. So bwe tugamba nti okubeera ku street tuyinza ogamba nti tubeera ku room street. Room street nga waliwo we tusula ku room street we twapangisa. Ku lubalaza luusi aleeta ebiboxi nga apangirawo akantu katono bwe kati nga ffe tukola ki tugwa omwo nga tukyali bato. Twali tuli abaana 7 kuba abamu baafa. Abamu baafa. Abaana ba maama 7 nga muwangalira ku street. Naye nga tukyali bato.
kati abamu abasobola abamu be yazaala abamu abasobola kitabo ababatwala naye nali ndi muto sobola gobeera obono yazaalibwa obono yabeerawa kati ogyeko bato bange ababiri bokka omuwaswa naye mulema lisaidize mutundwe naye nga alina kamubino mane wakolera naye era nga talina kyasobola kunyamba kuba naye akozesebwa ataasuzibwa omumuto wange Nakato Christine oyo ye ali saidi yali abeera wano Namuŋŋoona naye Kasubi naye kati nadda saidize Kayunga eyo ogerere gyabeera naye mwana muwala mufumbo ye ate ye yafuna omukisa nafuna bano abayamba abaana nakolera mu bebi z'omuwa enaggulu kati ne babasomesa bo ne basoma ne batuuka gye batuuka nze nange nasomako we natuuka Nemereddwa naye nkoma kusendere zibuleza okukola ki ze kunnyongerayo kati maama wane 40 awo twagende 40 ye nagumiza nagenda mu maaso n'olugendo lwe ng'agenda bw'atyo bw'anoonya akasente asaba bw'akola bw'ati bw'abafunyeyo ayita akaseera tugenda okola ng'akomyewo naye twagenda okuwulira amawulire nti naye waliwo omuntu gwe bagamba nti yafiiridde wa era nga sinakula bulungi afiiridde ku ngogeza ngawo mbola nga bwe nkugambe twasula ku street kati yayina box yapangirira side ze 40 mu town nga wakola ki nga wakasibira yatuleke matire chenjojo yetadde ate 40 mu town kati awo nga sina busobozi mpulira buliza ate nga biyise banga kati olugendo lwa mama naye bwato yakola ki bwe yawumula ensi so okutwaliza wamu taata tomanyi ndooza ne gye bamuzaala simanyi bakati ebitundu by'e Kampala byakyuka simanyi naye nga mmanyi nti yali erinnya ly'ekitundu mu gundi Katwe mu Kitoolo lwaki bwakulakulamu tewaddayo n'onoonyereza ensibuko ya taata kubanga babatwalangayo maama okutwalako ewa taata yadde nga tobeera na taata aba ayagala omanye wa gy'osibuka naye ate teyatuwanga budde buwanvu omuntu wagenze leero ku makya ne musimbula ne muddayo kabayi yali ate alaga nga alina obuyinza okusinga eri taata naye taata ng'ali awo si ye muntu asobola okukola ki okussaawo nnyo embeera kati n'olwekyo ebbanga lyayitawo ddene okujja okutegeera n'omuntu yandibadde osobola okunoonyereza ng'ekiseera kiyiseewo kiwanvu nnyo oba emyaka nga 18 kati awo kenja ntegera kati nebuuza ngenda kubuuza ngenda tandikirawa Kampala bamutunda enkya n'eggulo kati obeeraawo ne weebuuza n'ogamba naye taata wange yaani ne taata wange asibuka wa ebyo byonna ebibuuzo tobyebuuza kakati bwe twogera bwetyo at least ogambye waliwo ali emutundwe mugandawo waliwo ne gwogambye omwana w'obuwala naye ali e Kayunga oba Kayunga oba wa bano bo nabo bali awo nga tebamanyi taata wawa ate bo oyo omuwala ye yali agenda kufumbirwa yafuba nnyo n'anoonyereza kuba yali waliwo mukwano gwe basomanga yamugamba taata wo nze manyi waabeera soomu taata wo manyi waakola ki yagenda ng'abuuliza n'atuuka ng'ate ye wa 40 kati yatuuka n'amubuuliriza era yali agenda okufumbirwa baamuyita yatusooka n'agendayo ne bamulaba nti yoono yennyini bakola emikolo ku budde obwo nange naliyo n'afumbirwa ne bamuwa ebintu byebamuwa ye nekola ki so bataata banjawulo kati nze n'olwekyo nali siina we nsobola kutandika niwe mbabuuza ate bo bato ku nze bo bwe bandibadde babuuza nze so maama ye omanyi waasibukira ddala maama nandibadde nsobola okumanya naye nga ebifo kale nti ebitundu babitunda kati olaba Ford ekifo ky'osuubi gye wagenda ng'oli muto kubeera yatambulanga nange nga ndi muto siina nga kyensobola mubuuza so nebukojja tomanyiiyo kojja simanyiiyo kyekituufu nebukojja simanyiiyo so gwe oli mwana wa street ddala okutwaliza wamu mwana wa street kati awo nandibadde nsobola okubeera akantu akafa akaliwo akatono bwe kati keyagula katono niwo katunda kale obudde obwo niwali osobola okukatuna nga baba bakunya basobola okuba kakadaaka
kamu bwe kati naye kati ebintu bikuze ensi ekuze kati nembeeraawo neŋŋamba naye nkoze ntya nali ninawo kasaaluuni awo nga mpangisizawo ennyumba nga nsalirawo enviiri ekyenjojo ematiri nga nsalirawo enviiri kati awo nembeeraawo nga bwenyimba bwenkola ntya naye okuyimba nekutandika kutya waliwo omukwano wange waliwo bizinesi twali tukola yava ku mudaala gwe najja ewange kati bwe yajja ewange nakolaki naliwo okuntawaanya nebuuza neŋŋamba kimujja eriyo nayina okujja wano ewange mazima ddala kiki neŋŋamba kati nawulira muli mutima ebigambo nga binzija nga biŋŋamba nti abantu b'ensi babimbatidde bayina emitima tebatya bannaabwe notta muno olw'ebintu by'ensi so nga ffenna tuliwo kaseera gumiikiriza ebirungi biri mu maaso ffenna eyo gye tugenda ne bw'osigala mu nsi n'olya n'ogejja ebyo byonna omala biseera kati nekazijira nempandiika kati nagenda mu maaso kati nabeeranga oluusi nga nyimbayimbamu nga nkwata essimu nga nerikodinga nga wempandiika kati bino otandika obiyimba nga nnaku yekutte kati lwambeera eyo ekifaananyi ekyaliwo wandabira ddala bwe mpuliriza oluyimba ekiseera ekyo kati embeera kati wali omukwano wange atambuza emigado naŋŋamba gwe oli eno mu kyalo naye tojja kusobola kuyimba nga oli mu kyalo kuba tukulaawo oyagala nnyo okuyimba naye tojja kusobola kuyimba nga oli mu kyalo kati nagenda mu maaso nga mpandiika bwentyo kati akaseera neŋŋamba naye koze nti lwaki sigenda mu kibuga eno kuba naliyoko nga ndi muto neteteekaniza mu kibuga nyinza ofuna omuntu ankwata ku mukono nenkola ki nange nenvaayo kati mbeeraawo mpandika oluyimba lwange mwana muwala kati nga nzije wa Mozart webbakuli nga nzije wa Mozart nga tannabasenguka kuba kati yasengukawo yaddaawo wakaliga kati nga nzije wa Mozart ntuuka wa Mozart nga nina olupapula bwenti mugamba nina oluyimba wange nawe obusente bwange obutonotono nga ngamba wonna osobola okuyimba nga ebigambo bijja mu kitabo atojja kusobola nalinnya walayi naŋŋamba ddayo okwata ebintu mu mutwe nalinnya nenzirayo yiiri eri mayiro meka kyenjojo wanjawulo nga totuuse 40 kati ndinzirayo bannange enkeera nalinnya nenkubanga ebintu ebigambo nabikutte nendikodinga oluyimba nenkolaki nendusaayo kati netulikodinga neruggwa nga luga mwana muwala munange njagala nkuyiize ng'oli wamu saagala kugambako nga siriwo era bwe nkomangawo oŋŋamba nkuyiize ebirungi kuleetere ng'otudde waka saagala kukujuza nze ku nsi nga nkyali mulamu ako kamukwano olwo ne luggwa era nabusaayo ku gundi ku YouTube Mozart nembusayo ku YouTube gye buliira erinnya kasita owandiika young man oba nowandiika erinnya ly'oluyimba waliyo olwa video wali oluyimba olwa video n'endala kasita owandiika Jenita nowandiika GENITAH by young man music bamukuwa yena no wako. So ono mwana muwala gwe wali oyimbako Jenita linnya lya mwana muwala yali akubye n'ogamba kankuyimbe mu luyimba wange tosa kubeera nga tolina mubeezi so luyimba baluyita Jenita luno Jenita luli omwana muwala lwo lulala terulina olwa video nalwo Jenita lulina video era lubadde luzannya ne ku Star TV ne ku Spark nali ndi nga simanyi ne Spark bajeri bangenda okungamba nti balabako luyimba lwo ninga Spark TV ninga teze nyimba zimanyi ziri ku Star TV video wagikolera kuba video eyo video Mozart yagikola Mozart akasente kali kakyalimu akasente kakyaliwo ngo okusasulira audio n'osasulira ne video awo ayitawo akaseera soka nenkola audio ne wayitawo akaseera ndyoka nkola ki kola video kati ningezaako nentambula nengendako ne bakamiliyoni tuli Masaka tuliwa naye nanga noonya ku promotingibwa nange kukola ki naye nga lumu nagendako wali okolanga katenraiser abasookawo naye olumu twalikwawo ekigunda era nenumba nenga akangende nyimbireko kigunda tosanga ababayi abamanyi kuba nti ekyasimba naye natuuka abayimbi abato tulina buzibu nnyo oyinza okugenda nga olina essuubi n'otayimba nengenda wali Sidingiina ono gwemanya nanwanirira bamwita Ibrahimu ali kumpi ne Balamu
kati naye nga ali bize ali ku mulyango kati nenfunga nangamba genda oyimbe era navayo nga sikoze eki asimbe naye Masaka Mutukula wanga ngenda nabo nga nyimba nga babuuza Wange oluyimba lw'omwana lunakola nyimba kuba ninako nyingi ko omwana oluyimba lw'omwana lunakola bwe lujja kola abongera olulala we atuwe nga nkola ki nga nyimba bwentyo naye ekiseera ne kituuka ningamba naye music ngenze naye kitufu mwagala naye nkoze ntya kubanga nina kusooka kuddayo ate nterere nfuneko kasente ntetenkanye ebyo nja kubanga mbijjamu mu luvannyuma gye bujjako mu maaso kati awo akafo ke nali ninaawo awo ekyenjojo nengamba naye kantu kano buno obusente nentunulira abaana nengamba kana akantu ekyakagenda tutwalawa nembeera ninga naye omuntu osobodde okuyiiya nodduka emisinde nogenda e Kampala n'otetenkanya osobola okufuna kasente noddawo n'ozaawo obulamu ne butambula kuba ekisooka nina abaana 5 naye abaana ababiri nyaabwe twali mukwatagana nga nkyali mu kyalo nadduka emisinde najja e Kampala n'abeera eno naye nga oludda lwa mukadde wange nazaala nga ngamba ti kirayika bamuloga biki bamutawaanya biki tebatwagaliza ebintu ng'ebyo kati bajje ne Kampala n'agenda wa Pastor Yiga batandikawo nga basaba we batyo nga bamusabira nga basuubira embeera eneeterera kati ate kuba nze nange mbiwulira kuba siina bwino kati we yatuuka wa Pastor Yiga anansonyiwa kuba kati bonna bagenzi maama w'omwana wange w'abaana bange ababiri ne Pastor Yiga kati bonna bagenzi naye kuba njogerako mbeera ya ludda lwange zisinye ku ludda lwoli sinayise mumanyiko nebyo nayo boogera nze mpulira biwulire oba bituufu oba si bituufu kati ku ludda lwa Pastor Yiga namufunyisa olubuto oyo yali mukyala wange kuba twali twawukana kayali bibye naye omwana yabundekera nga buto bwe buti kuba mwakafaananyi gwe mbadde kamobile money ke mbadde nina mbadde zijja obusente so yaleka omwana wa Pastor Yiga kati omwana simanyi kuba byali bikyali mu kooti nga banoonyereza oba bwe basiwe nga bageze ku DNA kati yone yakabanga nti Pastor Yiga yansiga ekirwadde ayo Pastor Senyongo bayoyo naye nga y'omukyala era yafa bulwadde obwo omukyala yafa bulwadde naye ate n'okufa yali amaze okutabuka omutwe ani yasooka ku Pastor Senyongo yebbanga kati bali Pastor Senyongo kireka nga bawabirani mba yagano kulabirani yagano kulabirira anti waliwo omukyala gwe twalaba gwe yali mawulire ennyo eyagenda mu kooti ku lwa Pastor Yiga ku lw'omwana yamuzaalamu omwana tamulabirira ng'agamba nti yamusiiga n'ekirwadde ekikambwe omukyala yakomplain omukyala obanga alina amuyambako kubanga omukyala nze bwenawulira budde obwo omukyala yali amaze ng'atabusa omutwe tasobola kweyimirirawo naye nga yali ali ne mukadde wange oyo nazaala wange yali amutambulirako buli kimu obudde obwo kati nesigala n'otwala nga buto nembukuza okuva gye bwava ne butuuka we butuuse kati omulenzi abadde ali mu siniya ya 3 kati abadde ali olwa COVID kati n'obusente bwe nateeka ku ssomero tebabutuddiza budde obwo ne baddamu ne bakola ki ne baggalawo kati omuwala abadde akamaliza P7 era nga aligenda mu siniya esooka era naye olw'embeera nga yonoyona ekyankanye ku ludda lwange naye nakola ki n'atuula kati ebintu nebinsobera neŋŋamba nze nkoze ntya bano abaana oli nabo abaana abo era bali wa mukadde wange oyo abo oyogeddeko 2 ate 3 ababiri ababiri bali wa nyaabwe abanyaabwe erisedi zeeyo era kati omu kibadde kito nga mbadde n'omukyalo ono nga ndi naye eno atutenenkanya obulamu naye ng'ate ye naye embeera ze nange simanyi netulemu okukwatagana nebinsobera kuba ebintu bingi bibadde byogera bisobola kwogera byamaka awakaawo lusi wesibeerawo lusi biki niyekayeka nga ye kyayagala akole bw'aba wawe ensobi yonna gyakoze tayagala mugamba abukira mu bbanga nga nvuma asimunenya kati oyo
nakola ki buli Christmas ayagala akole ki agende wa nene buza ni mugamba tigwe wajja kupakasa obudde obutuko oyagala ogiro de wa mbadde wandibadde ng'oli eyo ng'ogamba kati kangende ewaka kati ne binsobera kati nanga nze bulunaku olusooka ngenda lusanga waka lugenda kunsanga waka ngenda era nali ku mulimu ngenda okuva ku mulimu nga yasibye ebintu byonna yakoze eki olunaku olusooka ategeeza omwaka kati nga so yakubuulira nga bukyali nagamba nti ennaku z'omwezi nga lumu yagenda ati ng'omuntu osobola omugamba kati nsibye nga ngenda naye nga yagenda ebintu byonna n'abisiba ebyali biri mu nnyumba byonna n'akola ki n'agenda kati ate ngenda okuwulira mbu gye yagenda bwe yatuuka eyo mbu ate omusajja gwe yabeeranga naye kale nti omanyi obeera ku kyalo ababakwana abaana abawala kati yatuuka eyo mbu ate yafumbirwa ate w'omusajja oyo yamukwananga obudde obwo jjukira omukyala avudde gy'avudde najja n'afumbirwa n'azaala omwana kuba nti naffe abasajja tubabagwa mpozi nga nawe oli mu kisajjasajja okitegeera lwayo nyonsonya okwogera bwoti n'asituka najja n'omwana yakulekawo n'agenda n'akomawo ate naawe n'okkiriza nti yowawero back kati awo ebintu kati ye yatekinga advantage eyo luli waŋŋaana kati okomyewo kati wabeera nze mba sikisobola naye kale ze mbeera ze kuba ne ku kino yali antawanya mu mbeera wakati ekyebuuzisa nti waanaawangaalawo era kino kijasobola kuba baali bamwogerako ku mizigo kwawe gye nali mbeera byali bingi era byagala faanagana kitegeeza nti ye mukyalawo mu butuufu bagamba oba mwenzi oba ki kale abasinga bwe batyo bakitwala kati oyo n'ekitabo entyo kuba ekyanyamba ningenda neneekebeza neŋŋamba owange nyinza okuba nga nyinza otambulira mu mbeera bwe ntyo omulundi gumu ne bankebera nga kiryoke awo neŋŋamba kale kati ninzirayo ogwokubiri ne bakebera kati awo neŋŋuma neŋŋamba awo Katonda aba akoze ekyampizaawo ebintu byonna embeera zibaawo tujja funa ebirungi gye bujja mu maaso naye kale n'embeera awo so njala tugenda awo wennyini Kampala omuwangaliramu otya okutwaliza wamu kubanga nga bw'ogambye nti wali wafuna omuntu w'oyo naye mwakyankalanye so awe njagala obadde owangaala otya okuva mu biri byonna bye wali okola Kampala ofunye ne munno kati Kampala tetenkanyizaawo mbadde nina kamobile money nga tutenkanya naye nga capital Kampala nga tolina capital tukola kasoma jja kujja njagala emitwalo 2 siziinaawo ng'oyagenda njagala emitwalo 15 siziinaawo ng'oyagenda kyolikeri abalina mobile money nga oyinza omuganja njagala emitwalo 10 nga tazirina emitwalo 10 capital waaba wammeka emitwalo 10 mwebali ayinza okuba eiza nga alinze funa musaala nga abadde alina azikozeseza kuba ate n'ekirala mujja kunsonyiwa nsindika oba eddoboozi bajja kunsonyiwa bakama baffe abatukozesa kuba abamu baatereeza bamanya omuntu wa wansi embeera mwawangalira ate abalala bo ne bakola ki ne balemeza gwe bw'osuubira nga bw'oli mundu ate si bwali kampuni ya Airtel kinandibadde ngisaba Katonda ne waba nnyambye n'enzirayo n'enkola kyengisaba kintu kimu erowooze ku muntu wa wansi etya okola ssente okuva ennaku z'omwezi nga 3 ne zituuka ennaku z'omwezi omulala ssente ne bazijja ku akawunti yo wano badde ozira nti nakoze bwezi ne bazitereka kati we bazitereka gwe n'osigala nga olina okutuusa ennaku z'omwezi nga 7 oba 8 nga si wiikendi jjukira ennaku zino bw'obala emyaka gy'omaze ng'okola ennaku ezo singa akasente ko babadde bakakuwa mu budde obanga olina kyosobola okwekolerako naye bw'obakubira essimu bagamba tolina supervisor wo kubira supervisor yavunaanyizibwa naye MTN yo akasente ko ne bw'obanga waliyo 50 ng'oli mu buzibu zisobola okuyamba ne bw'obanga waliyo emitwalo 2 osobola okuyinitiatinga n'ozijja ne zikuyamba kati
obudde obusinga nga njagala ka ssente kugeza nga Katonda nyambe nga ninayo emitwalo gyange 15 oba 2 nga ngamba kale zinga zino zimpisaawo wano eno nina ndiro litasobola kugoba mu nyumba naye bw'omugamba nti ennaku z'omwezi ninda ennaku z'omwezi 7 ye ssente azagala ennaku z'omwezi mmeka nga 3 oba nga oguyingiramu bwoti banga oguyingiramu okiraba kati awo nemwegayo nemugamba nkwegayiridde taata ssente nze ba Airtel kuba bano mu central ja kunsonyiwa ku ludda lwa Airtel erina ba client bangi okusinga MTN naye ate mu kyalo MTN erina bakasoma bangi okitegeera kati bina we bigabanira awo naddala mu bantu ba northern mu western abantu abo ku ludda lwa MTN ne wano mu central mulimu ebitundu ebimu ngosanga awo waliwo ba MTN bokka naye nga ddala abasinga bali ku ludda so kyaku affectinga nnyo ekyo nakyo mu bulamu bwenkuvuziramu nvuga nga nzire mabega nga ndaba naddala ddala kiki ngaawo nawo tewaliwo okudda emabega kati akasente kensigaza bwempeerera abaana tutambula nga nkubira essimu bose balwadde tosobola kubeera mu mbeera nga tolwaziza tokoze eki nga kagenda kaka wansi kati okomekereza nga kasente nga kaweddemu amaanyi kapito yagenze bwatyo kati landiroodi ng'atuuka nga ngamba omanyi kubanja omwezi ogwawedde ne guno guweddeko njagala ssente nga ssente ziriwo fuluma ennyumba neŋŋamba nkoze ntya nali ndi awo olunaku olumu nenzijira ekirowoozo nenkubirako mikwano nga sinatuuka eyo bannange emikwano nga gikumanyi naddadda nga mukwano gwo gwewawuyambako bwoti mu 120 basobola okuyamba naye omulala akusuubiza lindako nja kufuna nja kuteerako lindako n'omugabo wakiri mpa omutwalo ogwo mufune ak'okulya nakampazi leeta mannya ki ate nga n'amannya agamanyi tukaboti nga tewali 0 bannange neŋŋamba bannange gyemikwano gye twayamba ate nga nze bennyambye bangi ne bemmanja waliwo omwami omu mu banja emitwalo 75 yampako emitwalo 2 ali mu kyalo naye ssente yaziremera namubanja okumala ebbanga naye nga yambeerangawo ku lusegere kino nekino yanyamba buli kimu kyonna naye akasente yakagaanira negwobanja naye takola ki takuwa takusasula okumala emyaka nali nakava mu kyalo akasente ke nali nfunye nga kange netetenkanye kano kasigaze tomanya oyiriba bigayo oba waliwo embeera zonna gwe jjako magoba nze akakasente kange kakuume yampako emitwalo 2 esente zonna nakola ki ne wano mu kibuga nezija nentambuza obulamu mpolampola waliwo mukwano gwange yajja nangamba ntaase emitwalo 2 nemugana esente zino oli mukwano gwange nga sijja twawula nanga nedda nze sisobola ekyo mbakulimba nenkwata emitwalo ameka 2 nenzimuwa yampako emitwalo 10 naye nga zimpa bitundutundu saawa zino mubanjiza emitwalo 10 ziganye nga naye ngamba siina naye akomekereza bwatyo emikwano gyonna ngikubidde amasimu benkubidde bonna ojjekoyo sister wange yantaasizaayo naye kyantaasizza naye wakuba mwana muwala mufumbo tosobola kumunenya naye akoowa atuuka mwami we n'agamba owaayi nakoowa oli muto wange mulema naye waali yetetenkanya bwetetenkanya naye talina busobozi kati fe abantu abaliwo ng'abantu abasatu kati n'olwekyo ngenda okuva ewalandiro odi nategeera okuva ewaka nengamba omusajja ono nyinza okukomawo nensanga ataddewo kufulu kigenda kubeera kitya era oluggi nalusika ndeka okufulu wabweru ninkola ki nintambula ningenda kati okuddayo ninalinzize wano mu studio ng'olwo nekengera ngamba mukwano gwange oba osobola okumbeezaawo akabanga nga bwensaba ku bantu abasobola okunyamba abagabizi b'obuyambi bayinza okuntaasa kuba kyasobola bano abantu bange kyasobola bayambe nkya bayinza okuvaamuko ekisobola okuyamba eggwanga nange nkyasobola naye ng'abamu alowooza bingi ayinza okulaba talina gyadda n'alaba engeze mufundiridde nanga nayo si nkomerero y'obulamu bwange okitegeera naye zino embeera ninga naye kanjira nkola ki nguma titenkanya tinsije wa mukwano gwange awo nembeerawo ebbanga yali ayina emitwalo 2 n'agimpa tembeera nga ngulako akamere mpola kati nga bwenkuba ku masimu nga mugamba nakulaba kinene nnyo nsuubira nga nange nina essuubi mubali babanaba banyambi nyinza wano okumalawo nga weeks ngezi kasatu ninyenda nentetenkanya kati nembeeraawo era n'essaawa ya leero kyali emikwano tegiyitaba tegiddamu kubaawo najjawo
najja ennaku z'omwezi nga 13 mwezi guno gwe tulimu 13 kuba kati zitambudde. Kati awo nembeera awo olunaku olumu kusente bwe bampa ne bunzigwako, muto wange naye bwali ampadde awo nembugulamu akokulya mpolampola ngula kasente katono nawe wanzigwako, naye olunaku olumu nga nsigaze 2,000. Kati 2,000 ezo nebuuza neŋŋamba nga emmere ya 3 neŋŋamba 2,000 ngenda kukola ntya sente zino bwe najjako 10,000 bwe nagula emmere 1,300 10,000 ngenda lugjawa neŋŋamba bwe nagulako caayi 10,000 enkya sijja kulya nga nina 2,000. Kati ekyatuuka nga nkola ki nga nsula nasiibye nensula enjala naye zigenda okubeera ssaawa nga 8 bwekyo eno olubuto nga lunyoola ayo neŋŋamba enjala bwetyo bwetta omuntu kituufu ngenda kufa. kati nembeera awo kati bwe bwakya kati nali tewali mazzi tewali ki kati bwe bwakya kati obwatuuka enkya nenkola ki nkubira muto wange oli oyo omulema nansindikira 5,000 neŋŋamba kati mponye kati nansindikira 5 zino ne 2,000 nengula emmere kati nemba nga ntambulizaawo obula. Lwaki ebbiri ezo togula ebijanjaalo ne chapati ekikomando mpozi ngo ngamba tolya bijanjaalo ngamba tolya embeera es'okuyigiriza naye emmere nagegezaako mu bulamu bwange nga buli wenjiri eyagala kudda nga ye yanema ogeza amagi ne chapati oba gye bayita Rolex bwe nkiteeka mu lubuto sobola girya naye nga olaba abantu bajagala enjoka yagigaana bw'okwata ekintu kyonna n'okigatta nze sisobola kirya chapati simanya gundi bijanjaalo kikomando ebyo pozi nga ndidde chapati yokka neggwaawo nendi ebijanjaalo byokka nebiggwaawo awo nsobola okukola ki kale wali kulandi road weyanzigalira kati nga nkola ki so wagenda okuddayo nga kuliko kufulu ebiseera ebyo wali tolinawo baana we wali ewaka nedda kwa baana bali mu kyalo nga bwe nkugambye ali wa mukadde wange oyo era ku bwakati nasikyamutwala nga nazaala wange alinga maama wange buli kantu konna konna akabeerangawo ku baana nga kempeereza gyali asobola okukola ki nga nja nsuubira nti nja kutereera kuba tosobola kujja baana waabwe gye bakulidde nga tolina kyotaddeyo kyonna olina okugenda abaana mbatutte bakutwala mbuzi babagamba batya n'obasasula ng'obulamu buteredde n'okola ki nwanye n'obulamu Kampala nwanye n'obulamu naye nga bukoze eki obulamu buganye nandiroda nzigadde ayagala sente era n'essaawa ya leero kukyaliko kufulu ojjeko we nagenda nasika olugi naleka nga ndwekengedde nasika olugi bwe nti ne lweggula saayingizaamu nnyo boloti ne lweggula nzijja mu mpale yange yensobola okwambala nenzijjamu akasati kensobola okwambala enfuna ebbafu zange 2 nenkola ki ngamba ntebe sigala awo kitanda sigala awo bikatende bijja okunzitwaliza sigala awo nenkola ki kati wali wakyali awo nga ninteeka ekisumuluzo mu kufulu zino kufulu ebyo bicupuli nga yeggula ebano gye banzigaliddewo ngamba kali laba bye bakoze tebirimu nga nzirawo nga nkola ki nga nsigalawo nga kasita ngenze ne buno bwe nsobola okusitula leka njira mbere wa mukwano gwange nga bwe ninda koje nkubye amasimu naye tedi kivuddeyo kati nakoberako Elijah akola production nenjogera naye mugamba naye ndi mukwano gwange nga ndi n'embeera eganye ngenda kola ntya eyo teri bantu basobola kunkwatirwa ku kisa ne bakola ki ne banyama ne bankwata ku ekisooka nina talent ndi muyimbi ekyo kimu era kyenkola nkitegera ate kiri kyompulira kiri mu bulamu bwange ne bwe nkola ntya era nsigala nga ndi awo ne bwe babiganye kirunyiza okunzijja nenkwata akasimu nenkola ki nendikoodinga wakiri neteeka eyo nentereka ekibeere simanyi oba ndilikola ddi nentereka kati n'olwekyo kapitu naggwaawo nenzire wala mukwano gwange wano ku studio wendi awo kati wensula wembeera naye kati wendi wano saba Buyambi omuntu yena gyali eyo so oli ku zero ndi ku zero omuntu yena gyali nga ayina asobola kwatira omuntu ekisa kuba bangi betuyambe tetumanyi
tomanya oba ali Wange yalisanga ate obwo bakusasira kwa Katonda. Weewaawo ate obulungi tukyali ffenna tuli ne young man amanya wagambye amatuufu ani Kityo Hussein gwe tuli naye tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu naye embeera yamubijjirira dda okutwaliza wamu talina watandikira abaana 5 nnyumba bagiggala ng'era bwagambye mbeera yakasente yemutuusizaawo okutwaliza wamu so agamba yonna gy'oli eyo nga wandiyagadde wandisobodde okubanga omuyamba yeetaaga kubanga ayambibwa okutwaliza wamu nsuubira konna koolina osobola omuwa n'asobola okubanga atandikirako okutwaliza wamu naye mwami Kityo wetwogerera oba young man okutwaliza wamu industry gy'ogamba gy'onyumirwa ennyo ey'emiziki yadde ebadde maze emyaka 2 nga kumpi tekola yagguddewo saawa eno tosobola okutetenkanya n'ogendako oba n'osisinkana kwabo abategekategeka ebintu bino n'osobola okubanga obeerawo mpolampola anti kaakati ekyo nemabega nga bwe mbadde nakugambye nasinkanako omukulu Ibrahim oyo ndowooza yali kumpi ne Balamu nga bategeka ebivulu nentambulako naye nga era naye nga asobola okulaba tyono omwami kyaliko ayagala kumusalira kubo kumupushinga atambule ningezaako okubeera mukwano gwange oluusi beerayo n'akantu akatono nga obali envu obali ki oba mu bintu ebirala mukwano gwange sizeyo n'akantu kaakano naye nasanyuka nga mmanyi ngezaako okulaba nga muleetera ekirowoozo okumanya nti ono alina kyayagala naye ate si ekyo kyokka asobola okubeera mukwano gwange okiraba naye kiraga nti teyanfaako nnyo kiri awo era nentuuka nenkowa kuba wantu wotambula gwoseka mu transport wokusula yeggwe buli kimu kyonna yuli mutukula kaliisizo olugundi lyantonde oluusi nagendako ku resort Entebbe awo ennaku za Christmas emabega eyo nga nnyimba oluusi olumu naliko ne waggulu namala okuyimba nga nzikira wansi abamu kuba abantu bandyagadde abayimbi abato abamu okutuukako we batuuse naye nga be bandyagadde tebalina engeri gye basobola kubafuna kuba gye tuli eno ow'okuyita bridge eyo okubuuka osobola okutuuka wali naye nga wandibadde osobola okutuuka n'otambuza obulamu n'okolera osanga n'okolera abantu oba ekintu kye bandyagadde mu bulamu bwabwe ne bagamba kale laba ono yali yafiirawa okiraba onnaka kugundi kugundi waggulu gye tuyimbirako stage omusajja naŋŋamba kayimbako nga kalungi kati otuyimbidde kamuko kato tuwadde kalala neŋŋamba wange era tubadde tukkirizibwa luyimba lumu kuba nnyimba nkuba style za njawulo olugafulo muyimba ne bandi muyimba kuba olumu nabuuza producer nembuuza n'abalala ne mbagamba naye kikkirizibwa osobola okuyimba style 2 ne baŋŋamba bw'oba osobola okuziyimba kuba nina oluyimba olumu olugamba nti abali bagamba sisobole abali bansekerera sibasobola mbakubye hiti sibasobole ntikula hits sumulule mbasumulire ekirette ebbamba leetere leeta sumulula mumanyi gye ndudde nga nkyayiya yange nno style gye nkubye nga nkyuseemu va gye wali omanyidde kubufaawo mbuuseewo todda ku bigambo bingi fa ku kyakuleeta kana akapya kenkubye kasitudde n'abakadde n'abaafa ddaddala b'eŋŋumba bwe zeekanga ne zifukamira ne ziyita omutonzi ya Allah kiki kino ekigudde ku nsi eno hitimba kubye ulira hitimba kuba eno hitimba kubye ulira hitimba kuba naye nga lugenda mu maaso waliyo parts endala kati nga style zaki za njawulo sobola okuziyimba n'olwekyo mbanfunye omuntu nga nkutte ku mukono siri muntu mubi sobola okukkanya naye ne tutambuza ekintu sinywa mwenge ndi musajja musiraamu sinywa mwenge wewunyiza okulira ku street tonywa mwenge sinywa mwenge sinywa sigala nze omuntu omusirisa wetusobola okukkanya ekintu kyetukkanyiza kyekyo netubanga tusobola okujjamu ekitambula
zisina buzibu n'olwekyo capital we yazigwako n'entambula bwentyo nezija wano naye nga mobile money ko kale akasente mwekali sobola okuyiiya mpola mpola kikulu nti capital waki ne obanga olina obukadde nga bubiri awo gwoba oteredde kuba omwezi osobola okufuna kuba ekifo kyemwembadde nkolera osobola okufuna emitwalo nga 5-6 kati imagine emitwalo 6 ojjako emitwalo 12 n'osasula renti awo kitegeeza mu maaso bwe olina gy'osobola okudda naye capital lwadde emabega bannange natunulira niŋŋamba nga ntunulira ekiddako ndaba sente zikirira eno omwana mulwadde eno era nga nze ayina mukadde abalabirira talina maanyi kuba oli yali yafuuka na maama wange sinazaala wange kuba maama ye yafadda kitange yafadda simanyi we nsobola kutandikira nga ndi awo neneebuuza we nali awo niŋŋamba kati kitegeeza ŋŋenda kudda ku street naye ŋŋenda kudda nsulawa ntandikirewa mu boxi ngende no oba abayayo we bali nteekawo akantu nsimanyi nebasaawo embeera zaabwe sizisobola neŋŋamba naye era ijali ku gundi ku Star TV mukwano gwange sinatwala ne music mwange nabunkubira ku bwerere lwaki simukubira waye sisaba kubanga ina mikwano nayogera nabo obulamu ne buddawo kati zembeera mwendi so saawa eno ogamba oli ku kisenge tolina kyozzaako sina kyenzako ndi awo sibitegeera ninga alaba nti yenkomerero y'obulamu bwange ani gwe wandyagadde okkubira omulanga in particular nzija ali eyo gwolaba gwe waligambye nti oba muyimbi oba ki kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba tuyimba tubaako n'abantu baffe abatuba close gwogamba nti kale twagendako eri ne tuyimba ne gundi n'ayimba ne tubonga ne tukola ki ebintu ebifaanana bwe bityo ani gwe wandyagadde okkubira omulanga okudduukirira kale nze kuba obudde obumu businga mbadde mbeera nnyo ku TV nendaba nempulira radio naye nga obayinza okubayo abala abasobola okuyamba kuba sibamanyi abasinga naye nga omuntu gwemmanyi gwempulira yadde situkanga gyali mpulira maama Fina kati abala waliwo bebaŋŋambawo kuba amanya nageerabira kuba nandibadde nsobola ogamba mukulu Balamu kuba engeri nekubivula ebimu nali mbibeerakokko oba oluusi yasangayo eddoboozi oba omukulu Ibrahimu nga mumamuli okumpi oba yagezako mutuusa obubaka oba teyamutuusangako obubaka mba waliyo mukwano gwange kino ne kino oba nga naye asobola okunkwatako naye nga nze kyo mu bulamu kyensuubira kyennina nti mu bulamu bwange talenti yo njiwulira njina sobola okuyimba sobola okugondera buli kimu siina buzibu nindaba nga nange ndi neyagalidde mu nsi yange ennungi naye nga bamu bagamba simanyi sente z'abayimbi simanyi biki ebyo tetumanyi wanange eri gye bitambula simanyi ziriwa ne sente z'abavubuka bokaze boogerako abavubuka sente gye bagamba gye ziyita eyo abamu ffe tetuzifuna zina association zizamu tetuzimanyi olina ekibiina kye wali weewandiisizaamu kati awo abakulembeze bandi badde basobola okugamba mujje mwewandiise mukole kino ne kino naye nga nabo nabo oluusi olumu tetubalaba kati ne tubeera nga abamu tuwangalira eyo genda okulaba gundi ono lwaki ate ye mu bulamu bwe nga temamanyi naki kyamujja mu nsi nga yagenda bw'atyo bannange bannayuganda naddala abalaba Star TV munyenye y'eggwanga ne UBC ne Magic mbeegayiridde ndi wano nsaba buyambi obuyambi kusinzira mu bulamu bwe mpangaliddemu naye ndaba nga obulamu bwange bulinga nti ndi ku ssaawa esembayo si nti oba byakwejalabya oba byaki bino byenjogerako bituufu obulamu mbwangaliddemu naye sebubadde bwangu okutuuka ku ssaawa ya leero ndaba nti nzigweddeyo omuntu okulabirira abantu abaana 5 kuba abamu mnyaabwe yabandikira nga bukyali buto nembukuza ne butuuka omu n'atuuka mu siniya ya 3 omulala n'amala P7 naye nga obusente bwonna nga buva kuki ku ka outlet kangako kennina naye nga kuba obuvunanyizibwa bwe butuuka
bujjula nakugamba nti weeyambule konna koyina osobola okutambuza kuba waliwo ekintu kyosobola okwerekereza kuba mulimu ebintu kale mu bulamu oyinza okuba nga tobirina osobola okubeerawo naye mulimu nga byo tebiriiwo naawe tosobola kubeerawo ekisooka essaawa ku mukono we bateriiwo osobola okubeerawo musipi nga tegulimu mu kiwato osobola okubeerawo nga toyina bintu byonna naye ovanga ku kintu okulwala ovanga ku kintu olubuto okulya obujjanjabi n'okusoma eringa naye lipaati ku ebyo kuba kati leero atasomye talina wajalaga kuba nina n'akayimba akamu ke nayimba naye kasindika lekagenda ku Life FM eyo radio esangama mu Western bakayita baana bange nakawandika erinnya lyako baana bange ani anaabayamba nga temufunye magezi terya n'abayamba baana bange ani anaabayamba nga tosomye terya n'akuyamba kati ako bakakuba buli lwa mukaaga ekyo nakyo eyo bayita legacy kati ebyo nabyo biri ebyo kati n'olwekyo nsaba buyambi buli omu waali kyoyina ekitono yagenda nakyo kubanga abantu tetumanyi oba bungi ki bwe tulina newe muba nga muli abantu bameka n'okwatayo akatini k'okutte okumekereza nga munnamwe mumugye mu kizibu nga naye ate enkya mwe bayogerako ku TV mwe bayogerako ku rediyo ng'obulamu bulungi newe mwita gundi jangu otuyimbira wano naye tetulanga muntu ngogundi obutumbu ayita bano ne beeraga ono nadda mu biye oli nadda mu biye naye tunakolanga n'ono kati nze obulamu bwange sirina bitamiza byonna byenkozesa nze ndi muntu mulamu n'olwekyo muntu gwe musuubira gwe yandiyagadde okuyamba yenze sina buzibu naye ng'embeera wendi bannayuganda mbakowodde musobole okunkwasizaako nzirayo ng'obulamu bwa bulijjo ntambuza obulamu. Omanyi bw'obadde okoola abantu abo oyogedde ku kigambo ky'ekitone ky'olina naye ekyo kiyinza okuba nga kiwanvuko okutwaliza wamu naye waliwo omulimu gw'obadde okola ogwa mobile money nga nkimanyi osobola okugamba abantu abo nti anziruukiridde ku kino nsobola okuzaawo ka bizinensi kange kyesiwulidde. Bannayuganda oba tokyayagala bannayuganda tosobola Uganda we yatuuka tosobola kubeera na mulimu gumu n'oba ng'omalako omulimu gumu enkya kati ka kibiriiti kayinza okuzikira embuyaga n'ekafuuwa n'ebikomaawo oba maybe kati ŋŋambe nti kyekintawaanya naye ng'ate abamu oyinza okuyita Katonda nakukwasizaako n'otitenkanya obulamu ne butambula naye kinandisabye buli omu awuliriza buli omu alaba okunkwasizaako ku mulimu gwange guno abamu oyinza okugamba akalimu naye ku mulimu gwange kuba gubadde guntambuziza obulamu tukasawa ya leero wakuba mbeera ya covid mwe tubadde tutambulira luusi abamu tebalabika abamu abantu obeerawo ne kakapiso ke katono kati bintu ne bikomekereza nga bigootaanye buli omu asobola okunkwasizaako ka bizinesi kange nsobole okukazzaako ntambuze obulamu ndabire abantu bange bantu baggwanga si bange enkyabukeera nga ngenze nosanga nga tebalina abalabe bayambye oba nga ayambye wuwo oba ayambye wa naiba kati bulamu ensi bwetu bwe tuwangaliramu saba kunkwasizaako ka bizinesi kange ako kazituke nzire mu ntambule. Omukyala ye agamba ki omukoonako omukubirako alina kya omukyala okusinziira mu mbeera we twabeeranga naye nga mbadde mpangala naye naye nga ye nga tateredde mu mbeera za makaali awo wati wasiwasi oba mbeera ebadde mutuusa ku ekyo manyi ebiseera ebisinga bw'obeera ewaka ng'akasente tekajja ng'ate gwe wali oleeta n'omukyala tabeera stable tekyali ekyo ate naye oluusi bw'oba tolina kwoleeta alina okweyiiya asobole naawe okubeezaawo n'abalala ate tekyali ekyo kubanga ye nagezaako kuba nali bingi bye nali nsuubira ne mugamba omanyi tusooke tutetenkanye kankupangire ka bizinesi osooka otetenkanye nange no bwenkola kati awo ojja kusituka nga tewali kirala kyommanja niwe mba siriiwo osobola okwekola ki ate bw'oba omupangidde bw'aba alina kyakola gwe bwe bibeera obubi
asobola okutambuza business agizanyiramu mu kifo ky'okubeera ku mulimu kukola ng'ali mu saluuni n'emikwano bali omwo baseka wali omukoledde business era yali emu ya mobile money kuba nali line bagabanga 3 ku budde obwo ng'emu nga ngimuwadde funire ne Airtel nga 2 atetenkanya akasente ako wembanga sinza akayina kusinzira akali kaliwo mu busobozi wabanga ayagala okukakozesa obudde obwo nga nkamusindikira ng'akola ku customer nga nze nkola gwa kuyitayitamu nga ngenda nga noonya float oba cash nga nkazaawo nga kabeera katambula bwe kati naye osanga ko business taliwo ali mu salon ali n'emikwano bali mu kuseka bali mu kunyumya bwe bityo kati oluusi olumu mbeera ndi awo nga ku mulimu nga bantu banga naye mmange wayo omuntu atawanya mukazi wo biki nga boogera kati awo kati ndi nebuuza omuntu gwena wa business akole ate biki biyaddamu ebitalimu abasajja basekaseka nabo mu gundi si mulimu gwa mutwala tubasumbuwa naawe okimanyi naawe oli musajja tubasumbuwa business ya muno kati ate binsuula mu matu ate newaka olusemba siriwo simanyi alyo nosimanyi amagamba bino simanyi olyo biki simanyi naye simanyi olina mukazi wo naye mukazi wo tanvume kati owulira ekintu ng'ekyo ng'oli mwami oga ate munnange biki yabaddeko jjukira embeera nga tenaba kubeera bwetyo emabega okiraba kati awo omugamba kino ne kino lwaki bitambudde bwetyo ng'akuvuma ng'ayogera kibi abantu bonna ku muzigo wobeera ne batunuulira mmwe oluva ne bagamba wapula wasa mwana muwala olumu ne mubuuza ne mugamba gwe tobeerako na mikwano emikwano gyewandibadde nayo nga najagivuma olw'okuba bamusingisa omusango nga najagivuma neŋŋamba nembeera awo nga sibitegeera neŋŋamba naye ddala kikinze mu nsi nakola ki ngenza otepangapangira obulamu bigaana ngenza kupangapangira obulamu bigaana neŋŋamba eyo naye bw'atyo bweyaddeyo weewunye nnyo omuntu agenze yakagenda bw'ate yagende womubuka yamukwananga ku kyala ate yafumbiddwa tewaliwo na ddakiika yonna kitegeeza byali gye ebirimu mabega nga bitabulireeyo omuntu gw'oyagala naawe akwagala nga tolina by'omukweka nga naawe tewandibaddewo byakukweka essimu ogiraba eyo eyinza okubeera mpasa n'omuntu ne bwakukubira nga tasobola nagikwata mpozi nga toliiwo eitha musangamu nga yeekwese ng'ayogereeyo kati kitegeeza zaali embeera ze olumu ojja kunsonyiwa lwaki njogedde bwe nti katonda yatutonda mufu abantu buli omu kirabika alina embeera ze mwe yamutondera naye wa kifo ekituufu alina okubeera luusi olumu ojja kunsonyiwa lwaki namugamba bwe temugamba kirabika ekifo kye wajjamu gwe kyolaba kyewali osuubira oba kyewaddukiramu kyali kifo kikyamu kirabika kuggwe tekyali kifo kituufu naye gwe kirabika waliwo watuufu alina okubeera mulimu abantu usanga ngabo babeera mu maloogi abaana bawala ababeera ku street ng'abo babeereeyo ye musajja muyeefuga buli kimu kyonna tayagala baako kyonna ky'omugamba kirabika gwe gye wali olina okubeera kirabika eno wajja tuli ffenna naye mu buntu bukyamu oba wano osuzeewo nnaku 2 wali osuzeewo lumu wano osuzeewo otyo ono akugambyeko nemugamba nti ne boosi wo tosobola kukola wa mukamaawo kuba tojja mukolera 10 ku kinnaakyo nga byonna birungi wajja kubaawo ekiganye bwanaakugamba ng'omuvuma gw'oyagala obeere boosi naye ate kitajja kusoboka okiraba kati embeera ezo namunyo nga ngezaako omulaga nti yakomawo naiba ne bagezaako omunyonyo omubuulira naye obulamu nebuko embeera ze nange ne biba nga biganye bwatyo bwe yagenda kati kiregeeza simanyi kali kewambuza nti yawangala naye era bwentyo bwensuubira ekijjako obawo ebityo nange simanyi so temuwuliziganya ate tukyawuliziganya essimu nagikubako kuba alina omwana essimu nagikubako ate eriiko kitegeeza kati ali bibye naye nga mukadde amuzaala ye gyali omusajja maama we yaliise dize kanungu eyo naye gyabeera kuba bano yasangawo nadde eri mukimunyankole mubakiga ate abakiga nange mpulira omukiga bw'afuna omuntu aba afunye abeera ate kati nno kirabika simanyi buzibu bwe basanga kale
Nandiyagadde okumanya oli eyandiyagadde okuyamba eyandiyagadde okudduukirira yandibadde akusangawa yandibadde ayita ku ki okusobola okuba nga akuyamba yandibadde asobola okunziyukirira mu kusaasira mu kisa kya Katonda ennamba y'essimu weeri asobola okunzirukira kyonna kyayina kuba nze ntawa kusitula bulamu bwange nakulwanirira abantu bemize ntoba nabo okuva emabega abaana bange emikwano egimu gindaze gisobodde okunyambako gyekisobodde ekitono naye bembadde nsuubira beninamu essuubi naddala nakusuubiza naga nje kuwa $5,000 nje kuwa giro lindako bannange ninze nimbaga bagenda kungoba mu nnyumba neninda era kikomekereza kyembadde nsuubira ngera mu nnyumba bakoze eki bangobyeko era wendi kuba kati landiroda manja emitwalo kuba kati emyezi wenjogerera kuba wali gye giri myezi 3 ya manja kuba mbadde nsula emitwalo 12 sije emitwalo 36 kati ebintu byenalekamu kale bisobola okuntetenkanya okunyamba mu bulamu ebyo nabirekamu najjamu obuntu bwe nasobola kati kwekola kindamugangumiikiriza leka ntetenkanye naye nga simanyi wangenda tetenkanya ntya wali osula luddaki sula Kasubi zone 1 enamba y'essimu ziri 2 waliwo MTN waliwo ne Airtel ye MTN eri 078 549 967 Jidem eri 078 549 967 oba mu luzungu 0787 54 96 97 Airtel oba walit eri 0703 17 9 35 0703 17 9 35 kusaidizo w'abayimbi kolideko wa Mozati eno studio wembadde ndi ebadde nyambye nnyo okumbeezaawo ebbanga bagiyita Reloaded Records ayisangibwa Nankulabye nga tunatuuka ku poliisi wesangibwa omanyi akanasemberayo ddala ogambye nti otuuse ku kisenge nanye ebiseera ebisinga omuntu bw'ayogera bw'atyo oli ayinza okubuuza nti bw'otuuka ku kisenge kyekiddako kati ndi awo okwesubi okuba wano wendi saawa zino wendi wa mukwano gwange ate producer ndiwo nga olw'essimu ze mbadde nkubira emikwano nga bwensuubira okunyamba nsobole okudda okukola nga bulijjo nga obulamu nga mbadde mbutambuza naye ndi awo neebuuza ddala wentuuse wano ndaba ng'ebiganye naye bwe binaaba biganye ngenda kukola ntya ewa muto wange bamusuza akwali mu kukola bukozi eno ewa sisita wange eri mufumbo ate oli musajja mukulu siina wendi ndi musajja mukulu singa wakiri kabadde kaana kato naye nkima ku mazzi wali naye njoza ku busuwaani awo nsobola okukola ki okubeerawo naye kati neebuuza ntunuulire nentunuulira street niŋŋamba nkoze etya ntambuza amagi abatembeyi babakwata ngenda kukola mulimu ki ye kapitaali wa ngenda kukola ntya kati ekiddako nange ndi awo simanyi Katonda yamanyi ebisigadde byonna tubikwasa Katonda yamanyi okubeerawo kwaffe naye lwakuba tubeerawo n'otaawa n'okola otya naye ekiddako wambuziza omwami ono ki ekiddako ekituufu nange
simanyi, Katonda yekka yamanyi. Ali ku Yiga updates osobola okulikinga, osobola okusubscribinga, nkimanyi nti gye muli ebule n'ebweya osobola okudduukirira omwami ono ku ssimu eyo gy'atuwadde gy'ayogedde n'osobola okubaako ne komuwa kakabe katono katya gwe mudduukirire ajja kusobola okuba nga abeera bulungi. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.